Ya bas omwana mulenzi gwaita Fik Gaza ne alien skin ekiro kyajjo wali wulidde amawulire nti tebakyaliwo lwetalo lwabaddewo olunaku olwajjo. Fik Gaza eggali ya Fik Gaza ne alien skin beguddeko olunaku olwajjo mu mpaka za Zina Awards ezabaddeyo olunaku olwajjo. Abakulu bano babadde bakyeyinako empalana era ng'ekyalinyidde ddala kubanga mwana mulenzi no gwaita Fik Gaza mulenzi gwaita jjajja bamba akamukuba ennaku ezo ennaku eziyise eggali ya Fik Gaza era beekuba bubi nnyo era baana bangi nnyo abaliyeni ne bagenda mu malwaliro ag'enjawulo. Kati olunaku olwajjo zabadde awadi nga bwe zatambudde abayimbi bano Fik Gaza baleese kye bayita eggaali. Fik Gaza aleese eggaali, alien skin aleeta eggaali. Alien skin kyenategeddeko yaleese costa namba naleeta kamunye naleeta emmotoka ze abaana nga bangi. Fik Gaza yaleese abaana. Olutalo olwabadde ku awards lwolaba olusinga okutrendinga ennaku zino naye baaba eggaali zabadde zigenda kweyisaamu naye nga Fik Gaza bamwetegereze kubanga ekijja kiyinza okubeera nga si kyangu naye omukulu alien skin empaka zabadde za award era omukulu alien skin yasobodde okuba ate nga omwaka 2023 nga bwe yakolera ddala obulungi yeetissa award 6 nga bwe zasobodde okuba ate nga zitambula mu award zino. Team yasobodde okuba ate nga esinga the best fans team Fangon Forest yasinze artist of the year alien skin song of the year oluyimba lwe bayita Pate. Breakthrough artist Fik Gaza yawangudde oluyimba omuyimbi yakajja omupya Fik Gaza. Female artist bamuyita Vinka ate nga male artist alien skin collaboration olwasinze bwe Papa Shiba ne Fik Famaika Afrobeat song oluyimba balipira border. Contemporary urban artist omuyimbi baluyita Violeta oluyimba lwa urban contemporary baluyita Believe olwa Dax Vibes. Content creator abasinze Maureen and Rain atenga producer Di Mario Luga Flow Fik Famaika Luga Flow oluyimba olwasinze okwepicha atenga songwriter Dr. Brain atenga best inspiration song olwa Bisera King Sa. Fans team yasinze Fangon Forest. Kati nno omukulu gwe bayita Fik Gaza wabaddewo akavuyo okutandika ani agenda okusooka okuyimba. Awo nno Fik Gaza ne bamuyita najja ku stage. Fik Gaza olutalo lwabadde lw'amaanyi olw'ensonga nti endongo yennaku zino etrendinga. Awo nno yayagadde okulabisaamu alien skin era eddakiika zaawezeemu nga 30 nga bayimiriza olw'ensonga nti abalenzi balwanidde mu awards zino era olw'ensonga ndowooza Fik Gaza ayagala kugira mu kino nga alien we yajjira nti naye bamusabula busabuzi naye empalana yeekulidde ddala era abaana bangi nnyo bayinza oddufiiramu tubateekeko amaaso nenga endongo yo nga bweri. Fik Gaza abaana ba Fik Gaza babadde bazze n'ebyokulwanyisa byonna era nga tiimu ya alien skin alabyeko nga yakozeseza paper spray okubeetaasaako naye nga bonna babadde balina eggaali oba abaana babajja wanze simanyi naye nga kyo we kyabadde Fik Gaza bo bagamba tebinaggwa wadde n'akamu wadde alien skin yabaddewo mpolampola tebalwanye bo naye nga bakyokozza. Okusinziira ku Twitter omukulu bamuyita Douglas Lwanga gye yagambye alaga nti omukulu gwe bayita Fik Gaza kampu ye yatankudde awards zino ng'akyokoza alien skin. Kati embeera nga bwe yabadde alien skin yatandikidde wano nga yeebaza abamuwagidde okumuwa award 6. Aya bas alien skin kabi mwana just Fangon dedede era tere bingi nnyo kiki okujjako just moja tusonyiwamu okulwembera y'abato baffe ya hooliganism ate ng'eno tuli mu VIP mwana ebyo byeri otegeera just lwakuba tulina okumembeera ekitegeera naye kubanga ki tandika about
kanyana dira mu ndongo muneno endongo tesokedde kufe tesebye kufe kubanga naffe twasanga yatambula gyolugendo lwayo naye tukoleko kyetusobola okukolaki ye alien skin ng'ayogera ku nsonga olutalo lwabaddewo wakati w'eggali ya Fik Gaza ne alien etabadde nnyangu nga bababuuza lwaki mwakuba jjajja bbaamu lwaki mutumanyira buli kadde. Omukulu Fik Gaza yeebazizza awaadi n'agamba ne tebinagwa. Nze nanze kinsanyusiza kubanga abangi badde bazoleera nga bagamba abo si bayimbi bayaaye oshegera awaadi oba nayo kuwa ekyokulabirako tugeze eri abantu bamanya nti awaadi musajja muyimbi bya ddala. Entaba eva kuba nti ffe tukuba nga olaba eno awaadi yaada akyajagala ne kakati oshegera kati we bagimpada anoomye oshegera kati bino ebibaluma. Aya basi nti byebiruma alien skin. Fik Gaza agamba nti obuzibu bwava kuba jjajja bbaamu era bikyagenda. Kyolina omanya abo ngabo bakubya abantu baffe ndozo badde babiraba ku social media bakuba mutabani wange bbaamu eyali ababeeramu n'abazuula nti tebamalaayo n'avaayo nadde ene wange. Abamu ku baana be yabagamba buli musanga abaana bagaaza mubakube oshegera ekitali kirungi naffe tetugenda kigenda bulungi kuba ffe bageto yoti abaddala. Alien ye mukulu Fik Gaza agamba bannannyini ghetto era budde bonna baziina. Aye yagamba dda nti waddala n'ate kati ffe twagala mulaga nti ffe abaddala aba ghetto oshegera ate yagamba mbu byaddala era naffe tuli mu byaddala kati akolagana music naye ate tebajagala kubanza mbakuba omuziki bakuba abantu bange kati baze mu byokulwana ate nawo nzija oshegera yembeera bwe yasobodde okuba ate ng'etambula nga bwe nakutegeezezza nti olunaku olwajjo abayimbi bonna Fik Gaza yazze n'abaana abawerera ddala babadde nga bameka oba nga 100 alien skin nabo nga 100. Embeera bwe yatambudde nga Fik Gaza alinnya ku stage awo yayingidde n'akayimba ke bayita mu ssanyu.